jako akawuwo. Abaami mutuyambe, abaana bafa abawala abato mubatalize. Omukungu wa Ssaabasajja atwala ekitongole ky'abakyala mu ssaza lya Beene ery'Ekyaggwe Esther Nakafu mwenyamivu olwa bannakyaggwe abagenda mu maaso n'okufumbiza abaana abatanneetuuka. Abazadde twesuuliddeyo Gwannagamba, twekobaana n'abakwasisa amateeka ne tukkiriza abaana baffe abawala okubeera nga babeera mu mbeera gye batannatuuka kubeeramu. Nakafu agamba nti kyannaku okulaba nga wakyaliwo abazadde abekkiriranya ne bassedduvuto ababeera bakakanya ku baana baabwe ne babasobyako. Era bamaama we mbasabira abaana bano mubatukwase nga ffe ab'Obwakabaka nga bwe mulabye omusomo ogwa leero bwe tubaleetedde senga mu bukomera n'asobola okubuulirira abaana. Abazadde abamu mulina ensonyi. Ono okwogera binaasinzidde Ssugu Matale mu ggombolola ya Buyikwe Ruro mu disitulikiti y'e Buyikwe mu ssaza ly'Ekyaggwe abakyala beeno bwe badde bakuza olunaku olw'abakyala lwe bakuzizza olwaleerera nga yabadde omugenyi omukulu. Temwagala kwogerako ebyo byennyini abaana bye bayitamu, ate mukimanyi nti nno omwana kyalaba kyakola, naye omwana bw'otamubuulira nti kino kikyamu, omwana bw'alaba ekikyamu ng'ate gwe omuzadde tewakimubuulira ekyo ekikyamu kyalabye. Ku mukolo guno abakyala basomeseddwa ku nkuza y'abaana n'entambuza y'amaka nga boolesezza okuyimba, okuzannya katemba n'okutontoma. Ku mukolo gwe gumu abakunja kwe basinzidde nga bayita mu kansala waabwe Mukasa Michael ne baloopera Nakafu embeera eri mu ddwaliro lya gavumenti erya Kawolo mu woodi ey'abakyala nti embeera eriyo tewomya Nakabululu. Abalwadde ne badaaga gano mazima gennyini. Baateekawo latrini esasulwa ssente ne we ziwera ssaawamu esibibwa n'enkulabira obuzibu obubeera mu ddwaliro. Ku mbeera eno yennyamidde olw'abakulembeze be balina okwesuulirayo Gwannagamba wabula n'asuubiza okuwubayo olubu lw'ekigere nga munnalotale okusalira embeera amagezi. Ensonga ey'amazzi mu ddwaliro lyaffe lino ery'e Kawolo okubeera nga bamaama abazaala amazzi gyegali naye ekiseera ne kituuka ate amazzi nga tebaagala gakola ki kugabawa. Bannaye awo obwenkanya buli luddawa. Obwenkanya buli luddawa, naye nga bw'oŋŋambye ssebo ŋŋenda kola kyonna ekisoboka. Wabula Oweekitiibwa Nakafu wano wasabidde abakyala n'abaana okwongera okwekuuma basobole okwetangira mukenenya atabaala mu bantu ba Kabaka. Obulwadde obwa mukenenya bukyaliyo, obulwadde obwa siriimu bukyaliyo. Kyova olaba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo yasiima tuteeketeeke Tabamiruka ow'abaami. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Abasajja twekembe, abaami twekembe, tutaase abaana abawala mu kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya.